generosity twogera ku kugaba versus stinginess. nga tutunuulira obugabi n'obululu. Nobuki? Omululu obululu. Obukodo. Obukodo. Obukodo bwe tuyita stinginess. Abakazi bawana Abaganda bagamba nti oyo muli wa ffene. Bw'owulira ng'omukazi anyumiza munne nti bawanga alya nnyo ffene. When you hear not someone talking tell, really about a lady ffene. telling a fellow woman that one eats jackfruit. He's just talking about that sap which sticks and tayagala kuwaayo kintu kyonna. Abayogera ku masanda gagakwata mu ngalo mu abali baffene. So we are talking about generosity So tuwogera kugaba versus stinginess. zaidi zeri obukodo. The good thing is that these sermons, even in the writings, we put them on the platform of the church. Ekirungi nti obubaka bano bwe tuze tubuulira tubuteeka ku WhatsApp ne babusoma ku So mikutu in emirala. case I leave out some parts and I don't preach about them like I did in the first service, So bwe mba nga alina kyeneerabidde nga sikyogedde nga bwe nakoze mu first service, then you will find it on the platform. ojja kukisanga ku mikutu emirala tugenda okubiteeka. We said and we are saying Twagambye era tugamba that generosity, okugaba according to God's principles and according to God's word, okusinziira ku nnono z'obwaka n'okusinziira ku kigambo kye, it brings us God's blessings. kwaka kutuleetera okufuna emikisa okuva eri Katonda. Amen. Amen. Generosity Okugaba brings God's blessings kuleeta kusika emikisa okuva eri Katonda because of abooluganda. the scriptures that we shall look at. Ebimu ku byonna ebyo tugenda okusoma. But also on the other side, the stinginess, Nate ku ludda olw'eri obukodo it has its own consequences. waliwo ebibuvaamu nga si birungi. But of course, as children of God, Naye ng'abaana ba Katonda we are called to generosity. tuba tuyita okuba nga tugaba. Osegere Uganda? Amen. We are called to generosity, Batuyita tubeere nga tuli bagabi, not stinginess. nga si kubeera bakodo. So let us have the opening scripture Ka tufune ekyandikibwa ekisooka. in Proverbs 11:23 to 25. Ngero 12:3 paka 25. The good thing is that we are projecting it on the wall. So the opening scripture says Ekyandikibwa in ekisooka kigamba Proverbs 23 to 25, the desire of the righteous is only good, ebirulwa by'omutuukirivu biba birungi, but the expectation of the wicked is wrath. naye eri oyo omubi busungu bwennyini. There is one who scatters, Waliwo oyo asaasaanya yet increases more. naye ng'ate gy'akoma okusobolera nga And yeeyongera. there is one who withholds more than is right, but it leads to poverty. Naye waliyo oyo akwata n'alemera kyalina nga sitakange, ekyo kimuleetera okwavuwala. The generous soul will be made rich, Emmeeme gabagaba negaggawala, and he who waters will also be watered. n'oyo anaafukirirwanga. Praise the Lord. Haleluya. So that's a very plain scripture. Kyawandiika bwe kyangu nnyo. When you look at that verse 24, Bw'otunya olwonyi olw'abirimu tuluddeyo ku lwabirimu ennya waliddayo. verse 24. There is one who scatters, Waliwo asaasaanya but yet he increases more. ng'ate gy'akoma osaasanya yeeyongera. But also there is one who withholds Naye waliyo oyo nga kitakange nga mukodo, more than is right, akodowalira ekintu n'asukuluma nawo. but it leads to poverty. Ekyo gy'okoma okodowala oyita bwavu. Now, though we relate many things, we relate to the economy of the country. Many times we relate to the economy of the country. Ebiseera tugeraageranya ku byenfuna by'eggwanga. And we say we are poor, Ne tugamba tuli baavu, we don't have money tetulina ssente because of the economy. ku lw'ekonome. But still the Bible shows us Naye Bayibuli esigala etulaga another thing which always leads us to poverty nti ekimu ku bintu ebituleetera obwavu is stinginess. kwe kubanga oli mukodo, sitaka olina amasanda mu ngalo. Verse 14. Mugezeeko okuyambaganako because we have several things which we must do very, very fast. Okay. There was a
small city waliwo ekibuga nga kitono with a few men in it. n'abakirimu abasajja baali batono. Then a great king came against it. Kati kabaka n'ajja okulumba ekibuga ekyo Waliwo kabaka eyajja n'akirumba. Surrounded it n'akyetooloola and built a large siege works against it. n'akizimbako ekigo. Then 15 says, 15 egamba now a poor wise man kati waliwo omusajja nga mwavu ng'ate mugezi was found in the city, yali atuula mu kibuga and ekyo he delivered the city by his wisdom, yanonola ekibuga ng'akozesa magezi yet no one remembered naye him ate banaye teyajjukirwa because he was a poor man. kuba yali mwavu lunkupe. One of the things we have to fight ebimu bye tulina okulwanyisa ennyo is poverty. bwavu. And poverty spans beyond finances. Obwavu busukuma kuba tolina bubeezi ssente. Wano tulina enjogera gye tugamba nti oyo mwavu wa mpisa. Have you heard about There that is before? a saying that is poor in discipline. Poverty is not only in finances. Si mu byansimbi omuntu mwasobola okubeera omwavu mwokka nedda. Poverty can go beyond that. Obwavu busukuluma ku ekyo. So we call that one stinginess. Kati buyita bukodo. Obukoddu. Bukodo Ne mu kyaki mulimu abakodo ng'ate bo si basente. even the church was stingy. Ne batugamba They didn't clap. n'okudowalira engalo zo. Nobeera you stingy with the clapping. Olowooza nnimba. I'm not Mwe lying. bali abakodo b'engalo. Therefore Nze was ndaba stingy with the pasita clapping. wano ng'agamba lwaki tetukuba mu ngalo nga ngalo zo You tell them clap. ozikodowalidde. You tell them clap and they keep from their hands. They are so stingy. Ng'ate bayibuli ekugamba okuba mu ngalo Yes, wano the maze Bible says nsomesa we should wandiikibwa. clap our hands. Bw'olaba Zabbuli ey'okuna olunyiri olusooka. Psalms 4 No, verse 1. 47 Psalms 47 olunyiri olusooka verse 1. etulagira okuba mu ngalo. It says clap your hands, all you people. Shout to Clap your God. hands, all you people, shout to God with a jubilant cry. Kubira mu ngalo mwe abakwalite mukubire Katonda mu ngalo n'okujaganya okw'ekitalo Bayibuli bw'egamba. N'eyo wabeerayo abakodo. Kamaffe yeebazibwe. The apple was stingy, they have sap in their hands. Waliwo abakodowalira services zaabwe eri Mukama. There are people who are stingy with what they offer to God. Because really if God has saved us and we've not believed anything, He has given you grace. He has given you this life. But then you don't want to serve Him. Then that one is also bad. That one is also called the stinginess. Abooluganda obeera mukodo sitakange. Many of you have got talent. Waliwo abamu nga mulina talanta. You are very good singers Oli muyimbi mulungi nnyo. and many other talents. N'ebirala. But still you are stingy. Naye era oli mukodo. Ogikodowalira You're stingy. talanta ng'eri munda mu. You're stingy with your talent. Ne bwe bakuteeka ku timetable wali Even if you're put on the timetable, ng'obula. you're not seen. You vanish like smoke. Abantu ne tujja ne tugamba iba nange mukyala gundi leero yagenda okuweereza n'okwata ekitabo kyo ne Bayibuli kaŋŋende njige. Ogenda okutuuka wano nga taliiwo. You come here so happy to come and be taught by so and so. But when you come here, they are not there. They are so Basebe ne stingy. bannyabo obwo nabwo bukodo. Ladies and gentlemen, it's also bukodo izimu. Kubanga saagadde njogere ku bukodo oba ku generosity olyoka olowooza era agenda kwogera ku ssente. I don't want to talk about generosity and you say it's going to talk about money. No. Generosity and stinginess, Obugabi n'obukodo. they go beyond money, they go beyond Bisukuluma ku sin. ssente. Mukama waffe yeebazibwe. Praise the So Lord. I just want you to have that one in mind. Kati njagala ekyo kiteeke mu ndowooza yo. Oli Praise mukodo the Lord. mukiwuliriza. But God is good. Naye Katonda mulungi. Because when God alerts you, Kuba Katonda bw'akugamba. bw'akulabula ekintu n'akugamba nti ekyo kibi, then you have to throw it away He tells you what you're doing is bad, so you forsake it. and start doing something which is right. Notandika okukola ekituufu. Amen. Amen. So generosity versus stinginess. So okugaba oludda lw'eri eri bukodo. Twagala kulaba. Like I told you, we have this sermon on the computer, Tulina obubaka buno ku computer. but we are not going to talk about all these parts. Let us go to part B, Katugende which ku- shows us the generosity of
our predecessors. Tugende ku paati eddako etulaga obugabe bw'abo abaatusookawo. And even here we are going to skip many things. Era tujja kubako bye tubuuka ne wano. And then I will let you know where we are going to look at. Era nja kukola kye tugenda okwogerako. We want us to talk about Solomon. Twagala kwogera ku Sulemaani. Solomon, we are going to look at Solomon. Twagala kutunuulira Sulemaani. And this was the contribution. No. Bintu nga bimbuzeeko. Tofaayo. Don't. Okay. That is slide number 12, please. Slide 12. Like I told you, I'm not going to preach the whole thing, but we are looking at King Solomon. Remember, we are learning from our predecessors. What did they do? Why is it that God blessed them so much that even they became so rich? There are many people we can talk about in the Bible who were very rich. Abraham was exceedingly rich. David was very rich. Now this is his son Solomon, who was also a very good giver. He was a generous man. So we are reading from here. The Bible says, now the king went to Gibeon to sacrifice there, for that was the great high place. Solomon offered 1,000 burnt offerings on that altar. Verse 5. At Gibeon the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God asked him, what shall I give you? Njagala nsomyewo omutima gwe simanyi oba obadde challenge nnyo naye kuvaasyo gye tubaddeko olaba omusajja bwe yawaayo ente 1,000. Kakati wano baayogera bwogezi nti where 1,000 bulls. And Solomon brought them to God, and he sacrificed them. Praise the Lord. So the comparison is, and I always say, I've been telling people here, you just imagine, when we go back to heaven, we are going to sit with the Solomon. And I know we'll fellowship with them and we'll have a discussion with them. Now those who came at first service, I told them, if Solomon will be telling you about how we sacrifice 1,000 bulls, what will you tell him? With a question mark. Yeah, but there is a reason why these things are in your Bible. It's not just to read them, you fold your hands and say, it is something you need to read about. And then you ask yourself, how about me? Because we serve the same God. That loved us. He that saved Solomon is the same Savior. Amen. Amen. Let me show you another time when Solomon also offered again. This was on coronation. In the First Chronicles 29:21. The Bible says, and they made sacrifices to the Lord, and they offered the burnt offering to the Lord on the next day. 1,000 bulls, 1,000 rams, 1,000 lambs,
zonna 1,000 with their drink offering and sacrifices in abundance for all Israel. n'ekyobayo ekyokunywa n'ebiweebwayo ebirala okulwa Isirayiri. Obirabye era bye baawaayo ku olwo. Have you seen what they gave on the next day? Abirabye wanika ku mukono gwo. Who has seen them? Bw'oba obirabye wanika omukono gw'omusumba Bye kyama. baawaayo wano bye What did tusomye they bani give? abirabye wanika ku mukono. Bangi tebabirabye kanziremu nkibuulira. You've not seen what I'm going to come again. I'm saying Ngamba that even when he was on the day of coronation, bwe baali bamutikkira. ku lunaku lwamutiikira. Wuliriza bulibanga kuddamu nkubuuze kye nkubuuziza. Listen, because I'm going to answer the question again. They made sacrifices Sadaka nyingi to the Lord eri Mukama. and offered burnt offerings N'ebirala ebyokebwa to the Lord on the next eri day. Mukama ku lunaku. 1,000 rams zendiga ennume, and lambs zendiga enkadde. So olaba 1,000 lambs with even other offerings like drink offerings and with other sacrifices, and they brought them in abundance for all Israel. If God is praise the Lord. So they gave. Then on that occasion, Ate n'olulala they were dedicating the temple. bali bawaayo yeekaalu And Solomon also offered a lot of things. era bawaayo bingi. Bandagala kugrowing action yewe najja kubagala ku lubaawo lwange. Njagala mufeere njagala Njagala okuba nti because I'm just preaching to finish. sibira kuwuliriza okusinga bwenaabuulira obuwuliza okola kikumaliriza. That's preaching to conclude. And Solomon was offered a sacrifice of his offering, which he offered to the Lord. Yawaayo eri Mukama. Ekyerekezo yakuwa Mukama. Then 22,000 bulls yakwasa eddume emitwalo 20,000 and 120,000 sheep. emitwalo 12 egy'endiga. So the king and all the people of Israel dedicated the house of the Lord. Kabaka n'abaana ba Isirayiri ne This was another way. kati kuno bali mulundi mulala They were dedicated the house of the Lord. bawaayo ennyumba eri Mukama Katonda. And then he gave this much. Era n'awaayo omulungi bwe buti. How many bulls? Emitwalo ebiri mu enkumi bbiri. 22,000. But let us be realistic. Njagala teba mazima. Bannakyala ente emitwalo ebiri mu enkumi bbiri. I don't think that is a small. 22,000 bulls. Is it a small offering? Nkuluteese. Etomanyi bwegula ennume. Do you know how much a bull costs? Tomanyi. Ani amanyi ente ennume sente zeegula? Who knows? Bw'oba omanyi wali ku mukono tubuulire. Zitandikira mu kakadde waggulu. It's from 1 million above. Mukama Praise the Lord. ente. Naye kati omuntu wajjira n'awaayo ente. If somebody can sacrifice a bull, Ezo abamu z'otasobola nakubala kubanga fedda bwe twalinga mu ssomero nga tubala ne bagamba n'obala n'obala n'obwokubiri 20 n'olaba ng'olinganga your fingers, you count your toes up 20. ente n'oweza 10 Now you reach to 100 bulls, n'ogenda ku you go to 100. ng'omuntu omu yaziwadde One person offering, n'ogenda mu 10 you go to 1,000. n'oweza omutwala You go 10,000. n'ogenda kutwala ogwokubiri You go ow'oluganda 20,000. n'oyongerako enkumi zaako endala 2. You add on 2,000. Omuntu oyo ojja kumutya ng'otuuse mu You ggulu. need to honor that person once you reach heaven. Naye nze namutiirawo nawanooka. I honored him just from this. Kaakati bw'osoma ekyawandiikibwa ng'ekyo nga kiri mu Bayibuli Now, yo, when you read that, when it's in your Bible, Mukama alina ensonga lwaki akitaddewo. there is a reason why God put it in your Bible. Akikukuba n'agamba nti gwe singa obadde oyagala kuwaayo eri Mukama wandiwaddeyo kyenkana It's wa. like telling you, if you were to give unto God, how much could you give him? Kubanga eri mu Bayibuli etugamba nti omuntu asiga noki.
if you sow sparingly, buli lw'osiga nga weesigaliza ebimu. bakituwe ekyawandiikibwa kiri mu 2 Corinthians chapter 9 verse 7. 2 Corinthians Bakolinso ekyokubiri 9. Because eviira ddala eri ng'egamba nti give nga bw'osazeewo mu mutima gwo. He says, give how you desire in your heart. Otuseeyo 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Bakolinso ekyokubiri 9. Kimanyi tukirina wano bale ebimu nja kubijabula kuba kati bayirayo tulinze mugole omugole bwajja bwakeerewa nga saavisi tugiggala mukulongi akola ku mugole bambi agezeeko kumukola kuba wano tetwagala kukeerewa mukama ffe. Hallelujah. Tujja kuyingira nze sijja kuyingira mu saavisi ndala nga tumaliriza wano kuba tugenda mukaaga kitundu. We don't want to delay. Ababikolako try to check and see where the mugole is placed. Tugezeko okumunoonya tulabe wawaali. So the Bible says each person should do as he has decided in his heart. Bayibuli nti buli omu aweeyo nga basizeewo mu mutima gwe. Not out of regret. Nga takakkibwa. Not out of necessity. Not out of necessity. Singa awaayo bw'abeetavu. Yeah, for God loves a cheerful giver. Abooluganda Katonda ayagala omuntu awaayo n'essanyu. Njagala nkubuuza ekibuuzo kuba ffenna tuli wamu. Was Solomon a cheerful giver? Sulemaani yawaayo n'essanyu abooluganda. Was he a cheerful giver? Yawaayo n'essanyu. Kubanga yamalirira ddako katono ku lw'omukaaga wali katono. Let's go to verse 6. Lw'omukaaga. This is verse 7 but 6. Twangweyangweko baba. Remember this. A person who sows sparingly. Omuntu asiga awaayo nga yeesigaliza. Nga yeeganiriza alinga atayagala. Mu Bayibuli tulina abantu abamu be bakompeyalinga. Batulaba Kayini ne Aberi. They compare Tobasoma mu Bayibuli Kayini nani? and Abel. N'engeri gye baawaayo. Even how they offered. Ne Katonda engeri gye yabasanyukiramu. And how happy God was before them. Okusinziira ku buli omu bwe yawaayo. Depending on how they sacrifice. Kakati wano batugambye nti jjukira kino. So they are telling us to remember this. Omuntu awaayo n'obuganiriza. Who are so sparingly. Era ne mu makungula olikungula na buganiriza. Even when it's harvest time, you harvest sparingly. Naye omuntu awaayo. But the person who gives n'essanyu. with generosity. N'awaayo bingi. He gives in much. Ng'amanyi nti Katonda ajja kwongera okukubisizaamu. And he knows that God will continue multiplying him. Oyo naye alikungula n'essanyu ng'akungula ebintu He ebingi. also reap generously. Abooluganda mukitegeera. The whole of this week we have been learning about giving. Weekend tubalinga tuyigiriza okukuwaayo. We have talked about the tithe. Twogedde ku kima ky'ekkumi. We have talked about the first seed. Twogedde ku nsigo ekibereberye. Kubanga Bayibuli etugamba mu ngero 3:9. The Bible says in Proverbs 9. No, Proverbs 3:9. Proverbs 3:9. 3:9. Egamba nti tuseemu Mukama Katonda ekitiibwa He says that we should honor God. with our possessions N'ebyonna bye tulina. and with the first produce of your entire harvest. N'ebibereberye ebiva mu ebyo bye tukungudde. Genda ku lw'ekumi. Verse 10. Kubanga wano waliwo ebyawandiikibwa ebimu by'osoma nga ne ansa mweri. Then your barns N'amasogero gammwe will be completely filled ganajjulira ddala. and your vats will overflow with the new wine. Era nago ganaayiika n'omwenge Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Kaakati ebyo byonna byonna ebyawandiikibwa biri mu Bayibuli yo. All these scriptures are in your Bible. And this is what I've always told people. Kino kirogamba abantu. There are some things which you don't substitute. Waliwo ebintu kati tosobola kisikiza kirala. Noga nti kati obwavu bungi nnyo. And you said there's a lot of poverty. Kannegalire mu kasenge ennaku bbiri. So I should lock myself in a room for 2 days. Nsabe. I pray. Mukama ajja kuyisa ssente mu kamooli ajazireeta. Then through the vendor God will let money in the room I'm in. Newankubadde bassebo ne bannyabo nti Katonda akola ebintu byonna asobola era ozireeta. Even if God does all things and can give you the money. But there are some principles which are laid there. Naye waliwo ennono oteekeddwa. For you. Waliwo ennono zoteekeddwa okukola. So that when you go and walk with these principles. Nti bw'osigala ng'otambulira mu nnono. Tukyali wamu abooluganda. Are we together, brethren? Ojja kwanguyirwa nnyo okulaba Katonda ng'akola mu bulamu. You will easily see God work in your life. Because you have decided to respond positively. Kulw'okuba osazeewo okugondera Katonda You ky'aggambye. have chosen to get in touch with God. Osazeewo okukwatagana ne Katonda. And then God also is a faithful God, is going to bless you. Kulw'okuba naye mwesigo era ajja kuwa omukisa. Amen. Amen. Ndi kumpi kumaliriza. Let us go to Apostle Paul. Katugende eri omutume Pawulo. The Bible says Apostle Paul
is steering the church. Bible Wano yali agezaako kusiikuula kanisa. is steering the church. So in 2 Corinthians chapter 8 verse 1 up to 5 we are going to read. Bakolose ekyokubiri munaana lunya olusooka kupaka ku lwokutaano. He says, moreover, brethren, we make known to you Abooluganda tubategeeza the grace of God ekisa kya Katonda which God had given the churches of Macedonia. Mukama kye yawa kanisa Makedonia. Naye nze nzikiriza nti naffe wano twaweebwa ekisa. But I believe even us we were given that Olowooza grace. otya oluganda? What do you think, brethren? Ekisa Mukama akiwa abantu bamu abalala n'atabawa. Is God a respect of man that he does to other and not us? Kubanga Bayibuli egamba Katonda tasosola. God, the Bible says God is not a respect of man. Nga bwe yawa ab'e Macedonia n'abawa ekisa kino. As he bestowed on the church of Macedonia, he gave Kati them Pawulo kind of awandiikira Abakolinsi abagamba twagala okubabuulira ku kisa So Katonda Paul kye is yali yawa amakanisa ag'e Paul Macedonia. is writing to the church of the Corinthians, telling them God can bestow you grace as per what he did to the Macedonian church. Kisa ki What kind of ekiddako? grace? Verse 2, the Bible says that in a great trial of affliction, Nti mu kugezesebwa okulimu n'obulumi, the abundance of their joy and their deep poverty mu ssanyu eringi ne mu bwavu obw'obuziba obwavu obungi, abounded in the riches of their liberty. baali mu bugagga. Ono atugambye He's telling us, abantu bano ab'e Macedonia these were from Macedonia. wadde baawaayo nnyo Even if they gave in much, naye baalina ebibasumbuwa nabo. but they had trials of affliction. They had what we call affliction. Baali bayita mu kunyigirizibwa. Amaaso gammwe ku lutimbe. They had what? Affliction. Affliction kyeki? Kunyigirizibwa. Oba ebibonyoobonyo. Yes. Ate nga Bayibuli yabikukakasaako yagamba ebibonyoobonyo by'omutuukirivu bye biki? Naye Mukama akola ki? Naye Mukama amulokola mu byonna. Kasita obeera nga walokoka owooluganda. The Bible says in some that troubles are many unto the righteous, but Tebeera nga God saves all of yakulimba them. n'aga nti koolokose kiwedde. So if you're born again, don't say it's done. By the way, omuntu olina kumubuulira You need to nti tell someone koolokose kati bitandise. that since you're born again, so you're starting a journey. Kubanga abataakukyawanga mabega Because batandika okukyawa. even those who were friends today start hating you once you sound born again. Musumba tugenda kuyimba oluyimba lwaffe luli twandiluyimbidde abantu bano olwa tekinnaba kulabisibwa. Kuliko ebigambo bigamba bwe biti. Bigamba mulabe okwagala kwe bwe kuli okunene. Nkabayimbiremu. Mulabe okwagala kwe bwe kuli okunene. Mulabe yatwagala n'atuwa ekitiibwa okuyitibwa abaana ba Katonda omulamu. Ensi netukyawa naye bwetyo bwe yamugaana. Okawulidde? Mulabe okwagala kwe bwe kuli okunene. Mulabe yatwagala n'atuwa ekitiibwa okuyitibwa abaana ba Katonda omulamu. Ensi netukyawa naye bwetyo bwe yamugaana. Kakati gwe bw'olokoka n'olowooza nti ensi egenda kuba nnyo mu ngalo esanyuke. Now if you go to heaven and think that the world, yes, we just rejoice at that. Owooluganda mba nkulimbye. It's a lie. Bw'olokoka When you get saved, ensi ekukyawa. the world will hate you. Bw'olokoka When you get saved, sitaani anyiiga. the devil Ku feels bad. byatandika okuleetera bye bino ebibonyoobonyo. He starts bringing great trials. So the of churches affliction. in Macedonia were under a trial of affliction. Baali mu bigeze by'okunyigirizibwa. Bino bya kunyigirizibwa. Ekirala, they were in deep poverty. Baali mu bwavu nga bungi nnyo. Buno obwavu gwe tobulabanga nako, tobwogeranga nako. Deep poverty. Obwavu nga bungi. Kati mwabasomako, what is the opposite of deep? Opposite ya deep. Kakati bano bonna boolaba munnamuŋŋoona abakaaba ekonomi
obwo obwavu bwabwe buli shallow. Kakati buliriza. All those who cry in a man that they are poor. Obwavu bwakungulu bakaabya kyejo naye obwabano bwali but these guys in bwali Macedonia, kyabo Luganda. it was deep. But despite that, naye newankubadde baali mu bwavu ab'e Macedonia wadde baali baavu nga balina ebibonyobonyo bingi, even if they were poor and really willing genda maaso baali baddembe era nga baagala imploring nga batukaka with much urgency that we would receive the gift and the fellowship of the ministering to the saints genda maaso, and do not only as we had hoped, but they first gave themselves to the Lord and then to us by the will of God. Amen. Now, Paul is telling us Pawulo atugamba that he is bearing witness nti ye ayimirawo ng'omusika that according to their ability, nti okusinziira ku busobozi bwabwe. busobozi bwabwe. Omanyi buli muntu olinawo omupima n'omanya nti buno bwe There busobozi is bwe. where you can weigh someone and you know the ability. Ne Pawulo yatunuulira ekkanisa eno ng'erina obusobozi Even bw'erina, Paul looked at it and said they have some ability. naye bwe baatuuka okuwaayo When it comes time to giving, baawaayo beyond their ability. baawaayo okusuukuluma ku busobozi bwabwe. Mukama waffe yeebazibwe. Praise the Lord. Baawaayo beyond their ability, baawaayo okusuukuluma ku busobozi bwabwe. ne bakwata ebiweebwayo byabwe ne beegayirira Pawulo They brought their offering and they prayed unto Paul abitwale olw'omulimu gwa Mukama. that they could take it for the work of the Lord. Pawulo n'agamba mu lunyiri olwokutaano And Paul said the 50th verse, nti okumanya baawaayo tunula eno oluganda. he said because they gave, Pawulo agamba not even as we had hoped. baawaayo si kusinziira nga bwe twali tusuubira. But they first gave themselves. Okalaba kano. Naye basooka kuwaayo nga bo. Bo bennyini beewaayo. They gave in themselves. Kye kino kye mbadde ngamba nti obwavu This was a saying that poverty bwe tulina that we go through now busukka ku nsimbi ne ku bintu. is beyond finance Ne and mu material stuff. kwewaayo tuli bakodo. But even giving ourselves unto God, we are stingy. Kyaki eno teyandibadde njereere ku Mande. This church will not be empty on a Monday. Twandisuubidde nti waliwo abasajja n'abakazi abajja ku Mande wano ne babuukabuuka ne bakuba mu ngalo nga beebaza Mukama We would olw'obulamu. expect to see men and women coming on the Monday, rejoicing and clapping on the Lord. Mukitegedde mikwano gyange? Are you getting it, brethren? Banne tukubireko abagole nga bayingira. Let's appreciate the bride as they come in.
Hallelujah. Amen. Amen. It's wonderful. Kisufu. So Paul says, number one, Pawulo agamba ekisooka. they first gave themselves to the Basooka Lord. kuwaayo obulamu bwabwe ne beewaayo eri Mukama. And then to us. Kati ate eri ffe agamba Pawulo nti ati kati Pawulo agamba bw'ati basooka ne beewaayo eri Mukama. Paul said they first gave themselves unto the Lord. Ate ne bamala ne beewaayo n'eri ffe. And then they gave themselves unto us. Kitegeeza ki? What does it mean? Kiringanga, let me give you an example Kankuwa ekyokulabirako. of a wife. Of a wife. Tusooke tuve ku bagole bannaye nze nkyaliko ku stage. Don't look at the bride, look at me the preacher. Omwagasaaki. Pawulo agambye Paul has told us. abooluganda bano basooka ne beewaayo eri Katonda. He says these brethren first gave themselves unto God. Ne bamala ate ne beewaayo n'eri abatume. After that, they gave themselves unto the apostles. Kakati ekyo nsobola kiweerako kyakulabirako katugambe omuntu bw'afumbirwa. For example, when someone gets married, Nga bwe tugenda okulaba abagole baffe wano olwaleero. like they were going to see the bride and the Osooka groom. kwewaayo eri Katonda. You first of all giving yourself unto God. Banne bw'owasa omukazi ateewaddeeyo eri Katonda. Once you get married to a woman who has not given themselves to God, Osobola okwevuma lwaki wawasa. you hate why you got married to that woman. Osekere oluganda? Amen. Mwe abatannaba kuwasa mmwe mulina bye mutamanyi. Those who are not yet married, there are things that you don't know. Mutulaba nga tutambula mu kkubo noga maama nyabo nze nga nfa You look nange at us, Mukama singa onfunirayo omu. you look at us driving nice cars, enjoying, walk around and say, oh my God, for me I'm dead. I wish you would get me one. Ekyo kinyuma ng'ofunye muntu amanyi Katonda. About Uganda, it's so good if you get someone who loves God. Naye bw'ofuna omuntu atamanyi Katonda ow'oluganda sikutiisa. But if you join with someone who doesn't know God, Omu yayogera mu Luzungu yagamba bw'ati nti I got a knife for wife. waliwo yagamba n'agamba nafunye omukyala nafunye ekiso mpa kyokufuna omukyala kiso. Omanye ekigambo wife ne knife byagala okufaanana. Omanyi omukyala n'ekiso byagala Kali kwefaanagana. bw'ofuna atalina Katonda Kati once you get one that doesn't know God, oba ofunye knife. you get kana akaso ke baka akawaata k'oba ofunye kajja kukuwaata. Gy'olina n'okwegendereza nga muli mu kisenge. Be careful when you're in your bedroom. Because it's beyond, it's not a wife, it's a knife. Ku lw'okuba si mukyala gwe wawasa wagenda mu katale mu n'ogula akaso. Naye bw'ofuna eyeewaddeyo But when you get one that is buli committed, lunaku weebaza Mukama. you just thank God. Kati Pawulo kyatugambye nti abooluganda bano ab'e So Macedonia, that's what Paul is telling us, that these brethren from Macedonia, first of all, ekisooka they gave themselves to the Lord beewaayo eri Katonda and then to us ate n'eri abatume by the will of God. ku lw'okwagala kwa Katonda. Era Mukama n'akola ebikulu bingi And nnyo. God did many mighty things. Then katumalirize bwe tuti Let's tuyingire ku conclude in mbaga. this way. 2 Corinthians 9, Bakolinso ekyokubiri essula ey'omwenda 6 up to 8. mukaaga paka munaana. And we are reading very fast. Tusoma. But this I Naye say, kino mbagamba, he who sows sparingly will also reap oyo sparingly. asiga nga yeesigaza naye era alikungula nga alikungula And he kitono. who sows bountifully will also reap bountifully. Asiga ekinene alikungula kinene. Olw'omusanvu ne lugamba lutya, so let each one give as he purposes in his Leka buli heart, omu aweeyo nga bw'alubira mu mutima gwe. not grudgingly Si kukakibwa or of oba necessity, for okusinziira God ku loves a kyetaago. cheerful, Mukama ayagala omuntu awaayo n'essanyu. giver. Awaayo n'essanyu. And laba olw'omunaana, God is able
to make all grace. Njagala nfuneyo Oluganda Madam Nakajigoyo bamuwe amanyi otusomera obulungi mu Luganda batusomera olunyiri luno mu Luganda. And God is able to make all grace abound towards you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Otuseyo tusomere. Abakorinso ekyokubiri essula 9:8. We enyabu. Era Katonda ayinza okwaza ekisa kyonna gye muli. Genda mpola mpola. Era Katonda ayinza okwaza ekisa kye kyonna gye muli. Mukiwulidde? Nga ogamba nti amiina. Amiina. Kulaba otugambe nti amiina. N'ekisa abantu tebakyagala. Genda mu maaso. Sijja kulemera ku bantu sinze mbazaala. Mwenga mulina ebibamala byonna ennaku zonna. Mukama ayagala tubeere nga tulina ebitumala buli kaseera ate mu bintu byonna. Okwe kwagala kwa Katonda kaddemu. Mwenga mulina ebibamala byonna ennaku zonna. Nga mulina ebibamala byonna mu buli kadde konna. Obulamu obwo bannange buba bulungi. By the way, kambategeeze na kino. Ndowooza bambi abantu lwaki sirina na kubakandula nnyo kubakaka. Obwavu bwe bukuluma bukwerabiza ebintu bingi. Bukwerabiza nti olina n'okusimayiringa. Did you know that smiling is a mandate? Nzulaba nali simanyi kusimayiringa naye kati nsobola okusimayiringa. Smiling is a mandate. Naye obwavu bwe bukuluma ennyo weerabira n'okusimayiringa w'olina okusimayiringa. Wenna n'otugubala n'onyiigira buli omu n'atalina kyakukoze n'omunyiigira. Nze lumu waliwo omusajja okumanya yali mwavu. Yali ayitaawo wali ku kisenge kiri. N'ayimirira n'akisongamu n'ayomba nnyo tusinnakumala madamu. Naawe tonnayiga mbuulira yange. Nze ntuuka wakati awo n'ensooka nteekawo samoni kuba n'ekirala temutera kulabika. N'ensooka nkukuba ne tumalayo ekyawandiikibwa. Mbadde mbanyumiza wamma abagenyi mutusonyiwe ffe abaawano bwetutyo bwe tweyisa. Oba kirungi oba kibi bwe tutyo bwe tuli. Omusajja n'ayimirira wali n'ayomba. Kuba waali wano oba wa ng'alaba ekisenge kya 99 nodda si wano nga kyetoolodde. N'ayomba n'agamba naye abagagga babi nnyo. Kati ono kino ekisenge zino bulooka zokka bw'ozigatta okuyita eri bwekiti ekikomera ki yandibadde azimbiddemu abanaku nga 10 obuyumba. Naye yalina okubazimbira. Alina okubazimbira kubanga obwavu bukuyombesa ne wootali mukulu mubangizi. Obwavu busobola okuyombesa mu kkubo nga naye tolina gwe wawola teri yakubba. Naye n'ogenda nga buli omu amunyiigidde. Kakati abamu era kye tweyisaamu nga tuzze mu kyaki. Nze nonyiigira naye kugamba bana Oluganda kuba mu ngalo wenna n'onyiiga bw'oti. Ani akitegedde buli omu n'anyiiga bw'ati. Kati nze nkukolere ki? Ate nkuwa ebisumuluzo nabyo tuyagala kubitwala. Kale katumalireyo. Bana abagenye okosi kuyomba yenjogera yange. Amiina. Kale luddemu lwonna. Era Katonda ayinza okwaza ekisa kyonna gye muli. Basaba ne banyabo Katonda oyo gwe twakkiriza alina obusobozi obwaza ekisa kyonna. Haleluya. Mwenga mulina ebibamala byonna ennaku zonna. Mwe abakolite Discipleship Church nga mulina ebibamala byonna. Mu bigambo byonna mulyoke mutukirire. Nga gye bagamba mu buli kintu. Kambabuulireyo kano. Olunaku lw'eggulo twabadde tugenda ku mbaga
nga sirina mmotoka kati nga tulina muliraanwa waffe yalina otutwalako naye kati oba nze nakula ntya kati nabadde nnina okugumiikiriza ne twambala bulungi nnyo n'omukyalo oyo nga tulina okubalinda paka we banaakolaki we banajjira iniziramu ne mukubira ne muga tunagenda ne ngamba simanyi mwatwerabidde ne mutuleka ndi emmotoka ebadde ekyali n'abalala beekolako naye ejja era ebamaze ne batutwala kakati kino kyekibeerawo bw'ogenda ku mikolo olw'okuba baakututteko butwazi ne bw'owulira ng'embaga ekubbowa nga si ya kizibwewo ng'oteekwa okugenda eka era olina okutuuza nniya ku mikolo kubanga tolina busobozi bwezzaayo ka twagenda ku mbaga olulala era kolo nalina emmotoka neyeekyanga binjirika wano kukyali ne wabeerawo muliraanwa waffe n'atutwala embaga si abalokole kakati bwe yalinga eggwa nebagambika ebizikiziki bye tuwulira nga tetubyagala naye nga fati twagala okugenda naye nga yatuleseko tannaba kutuusa ne tubeerawo olw'okukubala ku mbaga obakobaza abooluganda n'obutaba na busobozi kibi mukiwulira abakole bwe mbaweereddewo esabulika musabe mukama katonda abawe byonna byonna owooluganda anti bino mbadde mbibuulira ba nga ne bw'ogamba nti emikolo ngituuseeko mbalabyeko mpaddeyo ekirabo kyange kati ate katugende ku mbaga endala ogenda n'ebisumuluzo byo n'ogenda n'osumulula omukyala n'atuula n'abaana ne batuula n'ovuga nayo n'ogenda ne bw'ogamba nti ate tugenda ku mbaga ey'okusatu era obusobozi obwo okola ki obulina si kutunuulira bantu bavuga amamotoka malungi n'oyomba nnyo 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 nze era obwavu obungi ennyo kino kankibagambire wano kyekiyombesezza eggwanga lyonna olw'okuba Anita yaguze emmotoka gye bayita Rolls Royce. Ani yakugaana ogivuga kati gwe bw'onoogivuga banaagamba batya kati nno nze ndagudde na wano zijja kubaawo Rolls Royce baganye balekeyo nze nja givuga kamalirize naye abooluganda kanyombemu bwe nti bino tobirikodinga tebiriiko maze ngenda kuba